Abadigize beye mubonye mu kivulu ky'omuyimu Eddy Kenzo ku Golden Hotel Mukono ku Sekokolo. Wasoose w'abayimbi abamuwerekeddeko Kabadde Namakula, Gravity Omutujju n'abalala. Yabadde yakava olwo Kenzo n'alinnya ku stage wakati mu bazinyi be okolesa obukodyo. Yayimbye akadde katono kyokuluva n'aleeta abazungu abaagegenyiza ennyimba ze ekyalaze nga show bwegenda okuggwa. Bakanyami bamugyewo nga nebiyumba biyiyyemu amazzi. Ate bo Wabe Kavumba ekivolo kyabasaze kino kyavudde ku bategese okulanga abayimbi 100 mu bivulu byonna ebinaabeera e Kavumba. Emiryango gyaguddwa ku ssaawa ey'okumakya kyokka bwe bwasibidde nga badigize munda bamuswaba nga mulimu baana bato. Abadigize babiruse masajjiro mu kivolo ekya Sekukulu ku Freedom City Nanjala Nkumbi kazaagenze kukwera sabiisi ekitongo okufuna woyita nga kizibu. Basanyusiddwa abayimbi okuli Gravity Omutujju, Winnie Nwagi, Eddy Kenzo, Dax Katero n'abalala era nga obwedda abadigize olw'okusanyuka ennyumba situla obutebe mu bbanga. Ku Big Zone Nansi n'abantu babadde mu bungi wabula abadigize bakubaganyizza abayimbi abakaliyoki. Olw'embeera eyo omuyimbi Ali Namubiro yazze n'abasanyusa. Ate abadigize basanyukidde abayimbi Bekoro ne Maureen Nantumbi abakubye liba ku luyimba ewaayise ku Edin Service Park. Ku Forest Park abaana banyaganyiza ku Sekukulu ku nnyanja eriyo obweddambala b'abayimbi ate abalala nga battunka mu mpaka ez'okuzina n'okuyimba. By'ebikujuku bya Sekukulu byaleese abatamiivu mu kisenyi abakuba gudde bategeeza nti wadde banywedde ne basanyufu olw'okubalika nga balamu. Tusuubira okuyingira mu mwaka omupya nga tuli balamu.